Bokati TV Nera ketukwaniriza ku Bokati TV Vocals Live. It's been a long time nga turuddemu kuweereza waneno ka Vocals Live, but now we are back in action okubira mpozi ngate tukutusaako omuziki ogubera live lukoba ku lukoba. Don't forget bagizajja kubera mpozi ngata ayingirawo mu ngeri waneno okutuzaamu ennongo. Mariam ali ku kamera, nze Sula Senyonga ate okubera mpozi nga nkutusaako abayimbi. Nze ndeeta Kasavu Kanyama, ndeeta omuyimbi owensi eyammwe eya Uganda, nendeeta omuyimbi owensi eyaneyimbira byange. Kati olunaku olwaleero ndeesa omwana mulenzi bamuyise Dolibondo oba Dolobondo. Ono legend mulala muzibu gwolaba waneno wansi ya neyimbira byange. Njagala kugamba gwe nayagala okwera mpozi nga toyambibwako ku nsonga za YouTube channel nonya bunonya mwana mulenzi nnyo Kruger ajja kubeera mpozi nga ate akuyambako. Mukubire ku noti 7 noti 8 108 936 ngambye noti 7 noti 8 18 09 36 ajja kubeera mpozi nga ate akuyambako. Wegate gattako ne bannaffe aba Mina Beauty World bajja kubeera mpozi nga bakola ka makeup akakabigo. Omukyala ali eyo, omusajja ali eyo, ino omukolo ino okwanjula, oyina embagayo, beera ng'olayikako bulungi omukyala. Wala n'okubeera ntirisi olinako woolaga kapate mikolo gyo ogenda oyagala olayikako bulungi mu banno. Genda obeere mpozi nga ate olaba Mina Beauty World ku noti 7 noti 85 18 24. Twongera okubajjukiza ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa June ye Kavumba Recreation Center tugenda kubeera ne finals z'abaana banneyimbira byange. Dolobondo ono tomusubwa agenda kubeera nga akoona mu live. Dolobondo soko obuze ku balabi ba Bokati TV. Alright, njalo gena maso okubeera nga mbabuzaako abalabi ba Bokati TV ne bagamba nti mwebale okubeera nga mujje kumirako obutaweera olw'ensonga nti ejjudde ebirungi bingi nnyo. Ensonga lwaki nange lero nesudde ne ngamba nti olunaku lwaleero njagala mbeere nga nsalako Bokati TV mubeere nga mundaba live mbalage kiki kye nninawo era kiki ekyantuusa okubeera nti mpitibwa legend. Abaana bano bw'oba obalabye endongo yaabwe tubadde nga tugikuba nnyo akatakakatako kubeera nti omwana akuba nga temuli mu kidongo. Ne tubeerawo n'omutendero gwa chorus ne tubawa track. Nabo ne bagamba balayika tebannagira bulungi kati twagala tumuteeke mu ndongo eri live. Okitegeera ajja kubeera mpozi nga ate okakasiza ddala nti Uganda has got talent, just mwe bannayuganda mwe mutanaba kubeera nga mujje blessinga. Naye mba mujje blessinze talent ebeere esitukirawo. Vocals Live tutandika na ndongo tumaliriza na ndongo nga tetuneeyongerayo anywhere. Twagala soke tusimule endongo tutandika na ndongo yani. Yeah, tujja tandika n'olimba olwa Abdulmulas lwe bayita swimming pool. Lwe lumu ku nyimba ezasinga okumpanika okufuula wa tabu. Pozi wali legend wa mwaka ki? Na legend 2019. 2019. Mwe mwayingiza abaana eri mu COVID. Bulungi nnyo kasavungi bawumbe tuti era ndoza fata 2019 Katonda yali atwagala nnyo. Katonda yagamba nti mwe musoke mu kikube then bano nsoke mbagalireyo ko Katonda. President wa mwamazeko emyaka 2 miramba ne vice we tebavaako. Emyaka 2 eddo. Enga omwaka bunonganya abagenda kubeera ndoza ngentebe bagenda ate bagiwaayo ne tugamba entebe twagala tugiweeyo officially mu lujjudde lw'abantu. Kati awo utwaga soko sumule verse tugera kugera mu kayimba ka swimming pool owulira ate kisikiriza omwana kyayina. Right, akayimba nakatandika bwene. Mwabalina enviiri mwewala ng'ozisala ng'okozesa jirita oyinza okutuuka gisana kasheva nozimwa mpolampola ng'oyita wansi eno tobanga nakamya yakozesa jirita wanti yeye ekikumi akekereza sente amatu yagasala kati takyawulira ne bw'oyitoddamu okola kyaweerere fiiringi sabula yayita wazibu amatu ago gasika agafuula ekyo yalajananga ngasenga musanyusa agamunaanudde yalabaga wanvuye ate akutte jirita agasaze gonna eyasombanga jerikani kati ne bw'omusaba otuzi taliwuna bw'atawulira atya. Amatu gandakamya kuva legasalwa yafuuka kintuntu takyali muvaliso yali w'amaanyi nga bw'oba ennyonta kuleetera jaga n'akajiiko kabula sotanga nzijuvu naye okugafuna n'agatumani oyo basapota basalwa yali wiikendi n'engendo okukyalira nakamya
namusanga mu ruumu nga yenna atudde mbu yeesala nviiri. Bwe nakonkona hawusi yeekanga nnyo n'akwata tawulo. Mu kutya okw'amaanyi amatu gombiriri yagasala girita. Agenda okubikula tawulo nga samusiya musaayi mwereere era yalajana Abdulatifu nnyambo mpitire ku musawo Lidiya. Obulumi bw'amaanyi nyiza n'obutaddamu kuwomerwa sosegi. Amatu ga Nakamya bagasalako n'asigaza nkugu. Kali takyawulira ne bw'oyitoddamu okola kyabwerere. So yali w'amaanyi nga bw'oba ennyonta kuleetera gyaga. Ebyo byandibadde awo naye takyaddamu kuwomerwa sosegi. Buno buswimingi taiti nali nzize nabo eno ewa Nakamya. Tibwoba oli awo bwe zituuka essaawa tugendeke gaba tuuke mukooba. Naye nno byansala bikyali mu ndyanga ow'obukugu bw'amatu mutwale wa Nonse. Ajankalabule kwe kubira owundi n'abisaawo edda ow'omukyemo Mbaasa. Yaŋŋamba yanguwa nadduka zambwanse. Nene yuno omuzigo gwa naabi agenda okubikula tawulo. Kuyingira n'empulira ebbugumu ery'amaanyi. Abasebbeyi musubwa ky'amaanyi kubeza ewammwe tezirina kateni. Ziringa galagi amatu ga Nakamya bagasalako n'asigaza nkugu. Kali takyawulira ne bw'oyitoddamu okola kyabwerere. So yali w'amaanyi nga bw'oba ennyonta kuleetera gyaga. Ebyo byandibadde awo naye takyaddamu kuwomerwa sosegi. Amatu ga Nakamya bagasalako n'asigaza nkugu. Kali takyawulira ne bw'oyitoddamu okola kyabwerere. So yali w'amaanyi nga bw'oba ennyonta kuleetera gyaga. Ebyo byandibadde awo naye takyaddamu kuwomerwa sosegi. Amatu ga Maali dage abaana mmwe gwe sooka ombuulire ova ku ki oyiye oluyimba olwo? Kyenaviirako kuyiya oluyimba olwo kuleeta mu nnimbira byange. First of all Abdulmulasi ye musajja omuyimbi eyasinga okunjagaza music. Era nkuwulire enkulukuta y'emu. Okuviira ddala mu buto Abdulmulasi n'omusajja Dr. Jose Chameleone banjagaza nnyo music naye ng'okusingira Abdu. Yensonga lwaki nti bwe najja mu nnimbira byange era oluyimba lwe nasookerako ddala okuyingira nalwo lwe nasookerako n'okuwandiika. Abawuliriza abo n'abawagizi bo bo ki kye baali boogera ebiseera ebyo? Kye baali boogera ebiseera ebyo nti we nagenda mu studio omulundi ogwasooka studio za Radio Simba bwe navaayo abasinga obungi bali tebakkiriza nti yenze. Era abamu baakayana ne bagamba nti ate kati abanembira byange bakutte omusajja Abdulmulasi abaana bamu bali bamuleese bakutte Abdulmulasi omusajja ayimbidde emyaka ate gwe bali sabuganye naffe. Ne babagamba nti awulidde olubondo ne bagamba nti alako kuba yeetuumya erinnya ddala naye nga yeye. Bwe bagenda mu maaso nga bakizuula nti si yeye nti yenze abantu abasinga obungi abantegeera nti tebaayogera baali tebasuubira kuba nti yenze. Kuba bampuliranga mu studio basuubiranga okulaba essajja nga ddene nga ppanvu. Dolobondo wuliriza era tulaba ku Bokat TV Vocals Live. Ayagala okumanya Dolobondo yasomako? Dolobondo yasomako mpaka uwa Dolobondo yasomako nasoma ne ntuuka mu senior 4 then natuuka mu senior 4 ne branchinga ne nkola journalism uwa asoma balita Liberty Institute liri Hoima. Ate secondary primary wabisomerawa? Primary nagitandikira e Kayunga mu district ye Kayunga. So balita Nakirubi CU Primary School. Then when navaayo nenyenda ekyankwanzi esoma balita Mujonza Quran Primary School kwe namalira P7. Bakuzaalawa? Nzaalibwa Kayunga. Lwaki okulosinga Kayunga n'odduka paka yiri eri Kyankwanzi? Anti ebiseera ebisinga obungi abantu tutambula nga tunoonya wa awali akasava oba wali ku muddo ogwa green. Kati mami wange ye yava e Kayunga nadde Kyankwanzi mu mwaka gwali gwa 2003. Mami wange yaviira e Kayunga nadde e Kyankwanzi. Kati wadde e Kyankwanzi ng'ebiseera ebisinga bw'omanyi nti abaana tutera nnyo okutambula ne bamami. Mutambula ne bamaama. Bamaama ne batukyayisa. Nze Mariam agezanga napalo mwana wange mbwa mutwala tuke amugambe ndi taata wo musajja mu binnyonnyo tebabigambako. Ekirungi ekyenjawulo kiri ku maama wange nali naye naye ng'era yasigala tangambye ebintu ebyo nti ate taata wo biki adedda. Kitegeeza nga abazadde bonna nga ndi nabo. Taata waali?
tata wali mama wali mukyakwatagana mwena basatu bulungi nnyo awo mama kati oyo mama omulungi asana kuimbya kale mama omulungi oyafayere kati bwe mala P7 mujunza Quran Primary School nenjoining esomero era liri Kyankwanzi abaliyita St Joseph's Vumba awe namalira senior 4 ku kintu kya esomero bayita Quran mujunza Quran Primary School ekitegeeza Quran ekuli mutwe Quran yo amazima nali kusomero lya Quran naye nagisomako esagigenda nnyo kiwanvu gomayo omuggo ogubeerawo boko yige Quran awo kitegeera omuggo gwo gwali gw'amaanyi kuba twalinanga omusajja bali mutashe Abdullah Kim Tamale yali akuba omuggo era ebiseera ebisinga obungi abamu kyobolaba nti ebiseera by'okusoma Quran twalyangamu cover mumwafunanga obudde obulya cover sebo waliwo agamu amasomero ga umeya nga tolina woolira cover twalyangamu cover era nga kigumira n'ogamba wekandyemu cover wakiri enkyankomewo bandyeeza okulya cover naye kankubuuze omanye ebintu bino bizibu mu ssomero lya Quran obeera katugeze oli mu class P6 ate bwe mudde eno mu byensinga oli mu P1 Quran wali mu P ki bwe kityo bwe kyali kakati nze nagenda okumala P7 nga mu Quran ndi mu kyakuna nali mu P4 nga wali musiru nnyo sali musiru kakati nokankubuli abali mu P4 nga tuli mu P7 fa abali abagezi ate mu Quran kuba kati waliwo abalala betwalingana mu P7 nga ate bali mu P2 mu Quran abalala nga batandika butandisi nasale ya Quran naye nga ate bali mu P7 tukyali ku Vocals Live tulire mwana mulenzi Dolobondo ate mpozi nga legend yayimba mu neimbira byange 2019 abaana bano they have talent era ensonga laki tubaleeta nti abamu ba transforminga ne badda mu kuyimba okuyimba kuno okwensi eyene ye Uganda ne bava mu nsi ya neimbira byange naye era nga bomanya Kasaayi kagoberera omusajja addayo eri nayiya nagamba Dolobondo banno bendabye abasinga bafuuse ba coach bafuuse ba music writer oyina abaana b'okokinga kati emyaka gino egize bw'owandikira na biki mu neimbira byange nyina abaana nze mpandikira nani bade sagala nnyo kugira kale katubaleke kyali mu mpaka ate tekiba kirungi gamba nti gundi oli saino nga bamba kyali mu mpaka naye abantu abo balina okuba nga babawaayo ku mentions omanyi kyasinga okutabula ennyo abawandiisi ba Uganda bagamba nti omukulu amanyiddwa nga Sylvester Kyagulanyi Silver Kyagulanyi nyimba yali aziwandikira bwereere naye abayimbi be yawandiikiranga nga batuuka okubabuuza ani akuwandikira ennyimba beeyogerako bokka tebaogera ku bawandiisi kati abantu abo ne banyiiga ne bagamba tebatwogerako katutandika bakyajinga ennyimba ntandika okubeera nga akolera ssente owandikira ssente oba okyali ku bya Katonda yayamba mu kiseera kino mpandikira ssente naye kisinziira ani enkolagana ebeera ekolaki eriwo ani gw'owandikira wakati mulimu omuntu okubanga kyaliwo nnyo nagamba omwana nkwata amuwana eno bwekiti oyo yo obaala tolina mukyajinga ssente naye kati waliwo omuntu ne bamukonektingako najja ng'obadde tumumanyi nomugamba nawe ojja kubeera ng'okolaki ng'okolayo akantu bwegati wandyagadde bakusiime batya bakusiime nga bakusasula bakusiime nga batunda linnya lyo nti nze Dolibondo yampandiikira kati mu kiseera kino kyensinga fokasinga nnyo okulinnya era bwe mba mpandikidde omuntu oba luyimba ne bwe luba lwansi eno ya Uganda nga si yanembira byange bw'ateekamu nti nno Dolobondo the writer ate ekyo kinsingira ne bw'atampase ina eri mu nembira byange bagabe bakateekemu tetukayinaako buzibu tetukayinaako buzibu bw'abanga asobola okukatuuza wonna wakatuuziza tetutayinaako buzibu era tukyali ku Vocals Live twaga tugende mu luyimba olwokubiri luyimba kiro tugenda okuyitamu oluyimba olwokubiri nayita mu luyimba lwa Bobi Wine oluyitibwa Kiwani lwaki ensonga lwaki nayita mu luyimba olwa Kiwani Bobi Wine era naye y'omu ku bayimbi bensingawo okwagala ate nga n'ekirala nti ennyimba ze bw'oba oziwulidde waliwo ennyimba z'abantu nga bw'ozikyusa n'ozikolamu waaka owuwo omuseera n'imbira byange zisoundinga bulungi
nti ne bwoba ogenze ku stage n'otandika olimba lwa kiwaani just omuntu awulira bulizi ndongo endulu neekola ki nevuga olw'ensonga nti okusinziira ku bivuga byalwo byanjawulo owulira nga birina engeri gye bisitula omuntu kyakubiri ku kyo nti n'omuyimbi ayimba original version naye wanjawulo Bokat TV Vocals Live katugende mu kayimba ekiwani alwa Bobby Wine, His Excellency President of the Ghetto, Principal wa NUP, Honorable Kyagulanyi, amanyi alina mangi nnyo, Tata Solo. Kamba bulire, ebibulire, mubiwulire, Dolobondo. Kamba nyumize stole. Eya nabumane bwe nabasanga mu bikajjo kyali kibe kyatagula nabumafu n'ebiwundu yandeka kubowa holo nayingire kikajjo nali manya salazike kumbe silaje yamuswamye ebidomolo olwajjula n'engenda yontere munonye nabuma ekanga yalowooza bbawe yabasanze kwe kusituka dduka emisinde kumbe jadde eri ekibe ekibate nga kyakazaala kyamuluma ate wakyamu nga tyali kiruddu gye twamutwala era anyiga biwundu ensasa ge yatagulwa dda kyali anyiga biwundu ne bbawe yagambye talimuddira nno kyali anyiga biwundu Siraji, Siraji, yegwatisa nabuma Siraji, Siraji, olalufuna loji bawa nabuma bimanyatya bino Siraji bye yesoma bwe kibecho kyakola bubi nnyo okutagula nabuma omwana yalina ensasage ng'ezanyusa abagendayo kyokka nze lwe nafuna chansi Dolobondo n'atukanga twadduka twasubwa nengwa mutoyi ya mukibinze wakiri naye nabuma gye yadda yalumbagana kibe nga kumbe banyumiza emboozi mikwano gya bbawa nabuma bamugamba ebintu bya Siraji maama w'abaana namukyawa ndabulamu abeeyunira bushi mukyuseemu nga gyali kiruddu gye twamutwala gyali anyiga biwundu ensasa ge yatagulwa dda nebbawe yagambye talimuddira nno kyali anyiga biwundu Siraji, 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 olala ofunanga loji waliwo eyali yeeraga tyomukyalo wange tayenda nga kyokka effumbira ewaka yali yazimba lya masanja yalinanga ebbuba ery'ekitonga akatebe akassa mu luggya omukyalo olwakimanya nti ono ebbuba lyamusukka ng'ate yalina akalenzi akato kumuliraana akamukwana yakagamba ojja kujja ekiro nga ngoyoyitira mmanju bwe ntandika okugoya eno nawe ejjayo mingolingisitiiki abakyala baba n'amagezi wamma tuddeyo okubya nabuma kati ali kiruddu gye bamutwala yali anyiga biwundu ensasa ge yatagulwa dda gyali anyiga biwundu nebbawe yagambye talimuddira nno gyali anyiga biwundu Siraji, Siraji, yegwatisa nabuma Siraji, Siraji, olala ofunanga loji Vocals Live ku Bokat TV kwe tukyali ne Dolobondo bagzali kujitana kugamba gwagala wena okubera ngokola vocal training okuyiga okuyimba live okuyiga okubba ekivuga okuyiga okukola buli kimu ky'omanyi nti kya music oli ow'ekikulu atali ow'ekyana ekito olina kubeera mpozi nga tenga okwatagana ne Bugs endowooza omulaba how we are fusing from music oli ow'ensi ne tudda mu nsi y'enneyimbira byange naye nga si tukyatambuliramu ne Bugs ekitegeeza omusajja alina omutwe gwe agwesiga yerere bali kiruddu gye bamutwala gyali anyiga biwundu Mariam anyiga nagaye Mariam ali ku kamera okubeera mpozi nga ate akuwa ekifaananyi eky'omulembe era ye producer waffe wano ku Bokat TV
Ogenze no tumazeyo kasitole ka mingoling stick kyagwerawa. Mingoling stick. Kasola kutikaweddeyo. Naye ngirawo bwokitegera butegeezi. Omuntu wabanga agoya atali eri munda nga omulala ali waweru ekambiro lya masanja ono bajja mingoling stick okugoya olina najjo mingoling stick ekiddako obeera okola ki obeera ekitegera enulu olwo yalowoozanga ya muliro kawuka kamwokyeza kakadira bayeno omanye endulu zibasanjawulo kati waliwo endulu okulowesa nti omuntu muka gumuyingidde mu maaso ng'owulira ng'omuka gumuyingidde mu maaso kati notakitwala nga kikulu Imenansi Shaloni Bakungu Rita James ene emboozi yammwe kakati Dolowondo bwe mpulira eddoboozi lyo wangambi wasoma journalism oli ku mulimu kikati era wa mu kiseera kino Mukama Katonda yankwatako ate ngera nammwe njagala okubeera nga nkwebaza naddala Mr. Sula omukulu JJ Radio Simba Madam Rihanna in fact omulimu gwe mwankwatako gw'amaanyi nnyo olw'ensonga nti nali nakola journalism naye nga by then nali sinabafuna mulimu nayingira mu nneyimbira byange kati bwe nnyingira mu nneyimbira byange erinnya lyakola ki nerikula nnyo lyatambula nnyo kati waffe ekyankwanzi already bagiyita Voice of Kyankwanzi nagenda okusabayo omulimu nayita kukaweweevu ng'olwedde erinnya abalimanyi yalinga ku Radio Simba ne bampaamu awo interview nengisabula bye nali ngenze nabo ku interview ne bagoba era kati miseera kino ankola ku radio eyitibwa Voice of Kyankwanzi abo baganda baffe Voice of Kyankwanzi omaife Radio Simba tetubeera na buzibu na radio yonna era tetugamba waliwo abakola busitole bwabwe mbw ate simanya bwe yabadde ku radio emu ate era ndowooza owulira tugamba Dolowondo yawandiika abagenda okuva Ekyankwanzi okujja mu nneyimbira byange musanye ku Voice of Kyankwanzi tekina kye tukujjako bitambula bitya tebitambudde bubi okutwaliza awamu olw'ensonga nti ebbanga lyemmazeeko ku radio ate kina kye kinyongeddeko ekyaki ekyamaanyi era yensonga lwaki nti nze olugira bwe nti njira n'empuuba olubu lw'ekigere wali eri ku 97.3 nezijja nembebaza neŋŋamba aba ne bataata kye mwankolera kyekiriwa kyekyo ng'omwana omuvubuka abaana ab'emyaka gye abasinga bayayise bafiiridde awo oli n'asoma omuzadde wamuweredde okoze journalism nadda mu mirimu mirala nadda mu biragalalagala nadda mu ki okikoze otya okubeera nga osigadde okyali omuntu alabikako era ayogerwako kati nze okusooka kwa byonna ebiseera ebisinga obungi kisinziira sijagamba nti amaka mwe tukulira waliwo abaana bakulira mu maka nga malungamu ate natuka nakola ki nayononeka naye nga first of all nja sooka nebaza amaka ge nakuliramu omukadde wange Basirika Saala yankuza bulungi yankuza nga nimu eddiini ate yambuliranga naŋŋamba kuba mama kuva mu buto namugambanga nti nze mirimu gyange nayagala nnyo okuyimba n'okukola ku radio obwiki Mukama Katonda agenda akola ki azigulira ebirooto byange mama wange yaŋŋambanga naŋŋamba nti naye oyagala nnyo ebintu oyagala nnyo ebidongo aba nabeera mu bidongo nga babeera baki bayaaye nnyo babeera bakolera nnyo ku njaga ne mugamba maama enjaga si yeyimba ate enjaga si yekola ku radio wali oginyweddeko sigikombangako wali onywedde ku mwenge sina kitamiiza kyonna kinali nkozesezaawo kati maama nankuliza mu mbeera bwekyo nga abeera akola ki ambuulirira obuwiki nange mu mutima nga mwekiri nga nkimanyi nti ebiragalagala si bye bikola ki si bye bifuula omuntu owakabi waliwo ababikozesa n'asigala ku mulamwa naye ate abamu bwabikozesa nebiyitirira akafuuka katwewungu bubaka ki bwobawa obubaka bwe nnyinza obbawa nti ebiseera ebisinga obungi abavubuka bw'obanga olina gurupu yo gy'olimu tekukyusa olina okubeera nga osigala ku mutima gwe kyegukugamba olw'ensonga nze nkoze n'emikwano gyange bangi nnyo nga bakubwamuuko bagamba amwana kubwamuuko ne mbagamba amwana sijja kubwamu nesinyooka sigala njogeranga bo amwana sijja kubwamu gwogira okubwa yensonga lwaki nti ebiseera ebisinga obungi abantu omu bakimanyi bamanyi bwe bampulira ba ku radio baŋŋamba nti erinnya lye wakola nga bw'ogambye ne likukasuka ne ku radio namba mbw ate bano abantu ate bo baafuuka bazibu nnyo gy'oli ab'amabeere amanene ab'amabeere amatono bonna ne beeyuna abo abantu bo okubaawo babaawo naye ebiseera ebisinga obungi bw'obanga olina target nekyoyagala mu bulamu bw'ensi eno
olina okubaako ne byeweesalako ebimu nti bwe bajja tobalaga nti nedda nti ate oli mulabe waabwe naye ate si buli wamu nti olina kugenda bugenzi bwotyo. Kati gwe olinayo nga bameka? Nze si bangi nyinayo omuntu wange omu bw'ati osobola omwogera erinnya? Erinnya kulyogera naye kati nze wange sigaana mwogera Mariam. Anyway, nga tumaliriza ogenda tuwaayo oluyimba ki olulala olusembayo? Ngenda bawaayo oluyimba lwe bayita Omuyimbi naye nga tetunaba kugenda eyo njagala okujjukiza nti ne music ono wensi Uganda ojja kuba n'imbira byange ali muyimba era gye buvuddeko awo omuyimbi ono gwe bayita Afande Kadabada omusoga omunene w'ebusoga oyo yambayo kakolabo ne tukolayo kolabo bagiyita Kankinemu era ebusoga eyo gyeri trendinga bulungi nnyo. Omanyi olusoga ndwidi ate Lunyarwanda? Lunyarwanda nduwulira naye sobola kulwogera kubanga Kyankwanzi ejjudde nnyo Abanyarwanda Banyankole Basoga. Olunyarwanda nduwulira naye Basoga bava bati eri ne bagenda ne basalako Kyankwanzi. Kati Abasoga okuva eyo ne basalako Kyankwanzi ebintu bya abantu okusenga awantu nga baggwanga limu oba nga bakikula kimu kisinzirako ababa basookayo nti Kyankwanzi yali nsi ya bibira yalisi ya bibira kati abasajja abakujjukujju abangu ababeranga mu Busoga edda bagamba kati omu ategeera nti waliyo bibira ebyo okulimamu biki ngazigirira banne abagamba ayi bana Kyankwanzi eyo tebayitangayo Kyankwanzi bayitangayo Kiboga ebiseera ebyo yali ng'ekaali Kiboga baba Kiboga eyo gali ebibira bisobola okujja twalimayo ku biki yaleeta abalala ekivaamu ng'egundi egenda ekola ki sajja abo nabo ssebo bali wabuli wamu jja basanga n'eggulu nga gyebali kuba Kayunga nayo bagisalako bali kitundu kyayo. Anti kati abasajja Abasoga abo be bamu ku basajja abakyasinza okumanya okunoonya ssente nti ye wawulidde akalungi talobamu alumba bulumbi esano ne bw'omugamba nti olaba ekkongo eri UPDF eyo ye bakolayo ki? Ibi bakolayo ki? Bagenda kukuma mu kitundu ekyo. Vocals Live kwa tukyali Namuleme enkwawa zikyuma okuva lwe natuse wano n'emmere n'emyemwatu kyenkusaba nnyabo sooka bambi ofuna otuzi kubanga bw'okyuma otyo n'ebyendya mbirya bidda ebyenda byo byolese bitwale biwoma bitya nga bimpadde akyuma nga zike nyabo omukyala funa yakadde nyabo omukyala funa yakaseera unabiku wawundibwa bulungi nnyo weyagaza wabula akaswako akakuvaamu kakeeta waliwo lwenaddeeka nali ne Mr. Kaddo ogenda okufuluma enju ng'engeregeze zikujjudde n'ensituka nze nkusambe mu bubakobako ebigambo byo bya kisiru nnyo bye bimu ku ebyo ebiba ku balongo mu byalo nze ndi muntu w'abantu kyenvudde nkusaba okyuse mukwano nyabo omukyala funa yakadde nyabo omukyala funa yakaseera unabiku wawundibwa bulungi nnyo weyagaza wabula akaswako akakuvaamu kakeeta waliwo lwenaddeeka nali nesula the mosquito ogenda okufuluma enju ng'engeregeze zikujjudde n'ensituka nze nkusambe mu bubakobako ebigambo byo bya kisiru nnyo bye bimu ku ebyo
ebiba ku balongo mu kyalo zindi muntu wambantu nkyevudde nkusaba kyusa mu mukwano Vocals Live akayimba bakayise yakayise Namuleme naye eri bakayise omuyimbi okitegedde ebigambo bya mweyo bannaye gatubaliriza kiki ekiddako ekiddako mu kiseera kino nsenganze mu kigambo ekyo kuba nayingira n'eyimbira byange nga ebimu ku bigendererwa byange byakufuuka superstar mu muziki gwa Uganda era kati ekiddako kyagenda mu maaso nakola ki nakufa bakula muziki oyo recordinze eyo nali recordinze eyo wakalikodinga ennyimba mmeka nakalikodinga ennyimba 4 nite zinatambula bulungi zote zinaba kutambula bulungi era kati wensabira omulabi wa Bokat TV ngenda kubeera nga nkwatagana n'omwami ono gwogambye akola ku bya YouTube omukulu oyo ngenda kubeera nga Kuruga bamita Henry Kuruga omukulu Henry Kuruga ngenda kubeera nga nkwatagana naye tulabe engeri gye tugenda okupika ekintu kino music abeere nga asobola otambula YouTube channel yo girina obogera tandika mbadde sinaba jigira naye ngenda kubeera nga nkwasaganya n'omwami buli abeere nga akinkolera okay tweyanze tubadde ku Vocals Live tubadde ne mwana mulenzi Dolobondo Tempozi legend wa mwaka 2019 so bwatyo bwatukubyemu verse fetuzita verse atukubyemu verse kati gwe nawe ali eyo asensinga abaana bano mwana kugambya ayimba gwe promoter ali eyo music manager ali eyo tugamba beera mpozi nga ate o sporting abaana wadoka osobola sporting abaana omwana agambye ya transforminga nadda mu music weno we Uganda nava mu nseya neyimbira byange kati osobola okwera ngo mukwatira kaawo kuba akulaze obusobozi bwe kadonka mu amuyimba raga amukuba lege amukuba kati gwe kiki oyagala ya sairo nekirala ngojeko n'okuyimba music mwenyini muwandika olwo abantu abetaaga okuwandika music just ngamba bugambi kyagala tuyimbeko bawe namba yesimu omuntu abeera netaze omulabi wa Bokat TV osobola obeera nga onfuna ku namba yesimu kati nje ngendo osooka okusoma yerine ku WhatsApp eri note 759 note 759 4 eyo namba yesimu ya business abakyala tokubanga songa ya business okujja ko ngabantu ogenda teeka mu sente ba sponsor bo tubeetaga kuba nange netaga sponsor yagayo omukyala sponsor aberenga abali ku MTN eyo kuba bukubi eri note 779 1055 okay eyo nayo beero nfuna tweyanze tubadde ne Dolobondo Bagzali kujita kubeera nga aginyonyogera okulaba nti ekintu kyongera okuwoma kyeyongera okunyuma bulungi nnyo n'okulaga obusobozi bw'abaana bano wawe batuuse ku nsonga za live music ate n'okwongera okusitula ebitone by'abaana n'embira byange ku Radio Simba ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogujja ogw'omukaaga tugenda beera Kavumba ate mpozi mugweyo bulungi nnyo mujja muwagira abaana mwabagizi mwe mulonda abaana bano ba president mwe mulonda abaana bano ba vice president so kati omwana wo mu kitundu kyo jangu omuwagire jangu omusupporting era kuzomwezi 4 ogw'omukaaga 2022 temuva ku Vocals Live Mariam ali ku kamera mubere bulungi mweraba Bokat TV Nera